nti Iran yalina system ya monarchy naye nga monarchy system eyo eggwanga erya America lyali lisinga okubeera nga ligibaakinga n'eggwanga erya Bungereza okubeera nti nno baali bayisizaamu ebintu byabwe ebyenjawulo. Waliwo yali amanyiddwa nga Shah yali title ya kabaka wa Iran gwe bali bayita Muhammad Reza Pahlavi. Muhammad Reza Pahlavi ono abasajja bamubaakinga nnyo abeere nga abayambako okubeera nga basiga okulula Muhammad Mosaddegh yali prime minister mu kaseera ako. Muhammad Mosaddegh ono mu 1951 yali prime minister yali amaze okubeera nga nationalizinga amafuta ga Iran gadde mikono gya Iran naye nga before 1908 eggwanga erya Bungereza lyali controllinga amafuta mu ggwanga erya Iran eryo kati ono we yali afuuse prime minister nayagala agakomewo mu mikono gy'aba yes kakati awo Britain oba British abantu baayo Abangereza ne bafuna pressure ey'amaanyi kwe kuluyingizaamu eggwanga erya America yali munywanyi waayo so mu kusookera ddala lwali lwa Bungereza olutalo Bungereza yalusuubula 1908 Bungereza yali already Bungereza bannaye yesobodde ebintu yali already nga ye-establishing amakanda gaayo eyo ngeyagala controlling ono we yajja 5 amanyiddwa nga Muhammad Mosaddegh na nationalizing amafuta waga nationalizing now Britain nekola ne responding ne economic boycott eyasookera ddala ne persuadinga ne banywanyi baayo bajoininga boycott eno mwe muli eggwanga eryaki erya America so ebalobinga intervention ya America nti munange jangu otuyambe mu biseera ebyo mu ggwanga erya America 1905 olutalo olutandikirira ddala okubeera nga lwagala okubeera nga lujja yalina president wa 34 yali amanyiddwa nga Dwight Eisenhower eyafuga 1953 paka 61 awo nonanga lutandise then JF Kennedy najja 1961 paka 63 yali president wa America wa 35 awo wakati waliwo omusajja yali akulira CIA bali bayita Kermit Roosevelt Jr. Kermit Roosevelt Jr. nga ye grandson oba muzzukulu owa president wa 26 Theodore Roosevelt. Kakati ono CIA njagala nkulage weruze kati CIA eyo yalulimu nnyo era ono Kermit Roosevelt Jr. nakola operation gye yatuma operation kitongole kikese ekya America ono nga yakikulira Kermit Roosevelt. Kermit Roosevelt bali bakkanyiza okubeera nga balumba nawo Iran babere nga bajjako Muhammad Mosaddegh baseeko Muhammad Reza Pahlavi bamuwama obuyinza abeere Shah ajuliridde ba launchinga operation gye bayita operation Ajax coup in Iran. Okay. Yagenda ebeere ng'ekola ki ng'ebusiguukulula ebeere nga one main goal yabwe mu kaseera ako nga main goal ebadde mukana akaseera ey'okuggyako we baggyeko yes nga bali bagala kuggyako Mosaddegh nga main goal ne bagiteekawo awo ne bagamba Mosaddegh n'avaako yes ne bagamba then to strengthening Shah Reza Pahlavi tumuwa obuyinza bwonna obwabwe gwe baleese bamuwa amaanyi n'obuyinza then babeere nga basobola okusecuwalinga Western access ku Iranian oil yet again n'okucheckinga Soviet influence jukira mu biseera emyaka gya 5-6 waliwo olutalo lwa Soviet Union nabo nga batya communism expansion okubeera ng'etuuka eyo ezo nga zezimu ku nsonga zaabwe era munnange CIA ng'ekulirwa Kermit Roosevelt Jr. sako ne MI16 ey'Abangereza ne baorganizinga mu kusookera ddala baorganizinga propaganda campaign yali y'amaanyi ennyo okubeera nga basiiga Muhammad Mosaddegh ekifaananyi ekibi ennyo babeere nga bannansi be balwana nga wokirabako mulundi guno nti Trump mu bigambo byayogera kimu bibiri agamba bannansi mwekomyewo obuyinza mikono gyammwe kakati propaganda campaigns ezo zatandikira ddala eyo ne babribinga ne bannabyabufuzi abaliwo mu kaseera ako ne babribinga ne military leaders abali mu magye sako n'okustaginga unrest eyaliwo Mosaddegh wato nga akwatibwa ne bassaako prime minister General Fazlullah Zahadi n'afuuka prime minister asikire Muhammad Mosaddegh naye ng'obuyinza obukulu buliwa Muhammad Reza Pahlavi era bw'atyo n'afuuka authoritarian musibira mu bbwa kakati naye ne bamu overthrowinga mu 1979 aba Iran bennyini mu bayita 1979 Iranian Revolution oba the Islamic Revolution nga bagumidde ebintu bingi yali uprising y'amaanyi nnyo 1979 nga bagala okureplacing omwami oyo baseeko Ayatollah Ruhollah Khamenei so no oli senior senior
bali muta Khomeini yes Ayatollah Ruhollah ngosi mulembe gwa Amini kati wa awo 79 Amini bamujjako eno Iran waliyo revolution ey'amaanyi okurinstating eggwanga liddeyo mu Buisiramu nga bwe bwali kakati yes now Shah oyo gwenkugambye owabangereza ne America gwe bali batadde nenga mu Iran nenga ali ku interests zaabwe yali amaze okubeera nga akola ebintu bino wammanga ebyasigukulula abantu okubeera nga bamukyawa okugeza land redistribution akoze gundi zaayo abakazi abawadde eddembe ly'amaanyi amataka yagakola atya yagenda nga aga redistributing agajja mikono gy'abannansi yes kakati naawe abakyala eddembe erita checkingibwa women enfranchisement nga bakopye ebintu bya culture ya America ne Bungereza ate ng'eggwanga kuva gye lyali teyatambulirangaawo onaabawo eddembe eriyitirivu ennyo then Iran nebeera ng'eruzinga cultural identity yaayo ng'ekifaananyi kyegenderamu tekyali Iran ng'eri mu kuluzinga identity nga bagikozesa kakati Ayatollah Ruhollah Khomeini eyamala n'abeera ng'afa 1989 ono gwe basse alyoka abeere nga addako yali musajja nga mubuulizi wa Shia ensinzi ya Shia cleric naye ng'akwitisayizinga nnyo obufuzi bwa Shah ng'agamba nedda bannange tulina okuddayo ku nnono y'Obuisiramu nga we byali kakati nabeera nga apreachinga mu masinzizo ag'enjawulo mu mizikiti awandiika ebiwandiiko ekyamukwasa Ayatollah n'amukwata 1964 wamukwata teyamuteeka mu kkomera yamugamba fuluma eggwanga Ayatollah n'akwata ono Shah owabangereza Ayatollah gwe baakwata Shah yamukwata yakwata Ayatollah Ayatollah Ruhollah namugamba fuluma eggwanga n'agenda mu exile gye yamala emyaka 15 naye nga ali mu exile eno n'abeera nga abe yali aleseeyo mu ggwanga lya Iran basimagolinga ebiwandiiko bye ebya Ayatollah Ruhollah bibere nga bibula mu bantu ebyali bivumirira enfuga ya Shah nga bikomawo era nga babidistributinga mu Iran kwegamba influence nesigala ng'ekyali y'amaanyi wadde yali ali ku street nga bitambula kakati munnange ne binfluencinga nnyo ba students ba clergy ne ba ordinary Iranians we batyo kakati munnange n'abeera ng'atambula mawanga Turkey Iraq ne Bufalansa mu nsi ezo Ayatollah naye nga tava ng'omutima gukyali waka nti alina okubeera ng'ekyuka naye ng'omusajja ono akyalina amaanyi g'Abangereza n'abaki n'Abamerika kakati munnange 78 mu kutuuka awo protests ezaali ez'amaanyi ennyo zatandikira ku Shah okugaana eggwanga amawulire gonna okuddamu okuwandika article n'emu eya Khomeini kakati Khomeini we bagaana articles okuddamu okubeera nga ziwandiikibwa n'okudistributingira abantu beekyanga omusajja waffe awo protests nezitandika okubeera nga zispreadinga people power neyingirawo amaanyi g'abantu ne gayingirawo amaanyi g'abantu ne gayingirawo Shah n'afuna ekinyegenyege nga laba agenda n'aduumira amajege gabe nga bakuba ku nnyama mukube ku nnyama era ne batta abantu bayitirivu mu kutta abantu ate babongera busungu kituyita public sentiments ne baziradicalize Omumerika nno olwo yamuwaga amagezi nti bakube bukubi abo kakati munnange embeera n'enyinyitira n'emulemerera Shah bw'atyo protests zino ezaaliwo ne ziparalyzing eggwanga lyonna nga tewali kitambula economy n'ebeera ng'esereba obuyinza ne bumuggwako ate Shah yalina obulwadde bwa kansa nabwo ne buttuka bwe bwattuka weebuti ng'ennaku z'omwezi 16 January 1979 n'agamba Abamerika bannaye kanzijeeyo banzijanjabe ekintu kinjabiseeko eno n'agenda mu ggwanga erya America kati Khomeini akomawo ng'akitegedde nti kati eno yessaawa ey'okukwata obuyinza so nga lumu February 1975 akomawo mu Iran wakomawo bamwaniriza ku ntebe airport eyewaabwe ng'abantu bayitirivu nnyo nnyini ddala omwana waffe akomyewo omununuzi waffe era bw'atyo yamugamba nti yegwe undisputed figure ewa transition yenu tewali muntu mulala wetugenda kuteekamu buyinza nabwesiga okuggyako gwe kakati awe wava establishment ya Islamic Republic mu Iran revolution nga bannansi bakoze eki bagiwangudde era mu April 1979 ne bategeka akalulu ka referendum nga biki baagala okuteesaako nga baagala okwabolishinga obwakabaka monarchy ono Shah bw'abaddemu nga bategedde obuzibu bwabyo nga baagala okuestablishinga Islamic Republic gituli mu kulaba no ssaawa zino ez'olunaku olwaleero era baali balina principle
gye baintroducinga mu referendum eyo gye bayita velayet e fakir egamba nti guardianship of the Islamic jurist nga bagamba nti eggwanga erya Iran nga ligenze mu Islamic Republic supreme leader tugenda kumutondawo yagenda okubeera nga ya holding ultimate authority supreme leader nga president asobola okubeerawo ne prime minister nenga supreme leader ya okusinga bano bonna president wa Iran tavuga naye ate bano be supreme leader yabeera afuga byonna eddiini ne politics ne economy era ne baintroducinga new constitution nga mu April 1979 so Khomeini n'afuuka the first supreme leader ow'eggwanga erya Iran paka 1989 njagala nkuzeeyo kemabega 1979 waliwo kibayita US Embassy hostage crisis njagala nkulaga olutalo luno mu US Embassy hostage crisis ba Iran nga tuli mu revolution eyo bakamula okubeera nga bawambira ddala lunaku olwasooka waliwo group emu ey'abayizi abeeyita Muslim student followers bano nga bali bagamba fe tuva mu Imam's line bastorminga embassy ya America mu kibuga ekikulu ekya Iran Tehran ne bawamba Abamerika 66 ba student yes ne bagamba tubafunye tewabayenyeenya bali mu embassy wakati naye nga mu kye bali baagala okubeera nga bawambira bano kwe kubeera nga babaako bibadimandinga eggwanga erya America one nga bagamba nti no sebo shaani ono yatutoloseeko najje wammwe mubeere nga mumujjanjaba twagala akomezebwewo avunaanibwe nga mulwadde akomezebwewo avunaanibwe ebyo yeekweka temuli ne wano kansa tomujjanjaba akomewo Muhammad Reza Pahlavi akomewo batandise okuteekawo demands balyoke bata Abamerika banenkaga ng'omukaaga jjukira yali agenze kumujjanjaba kansa kakati Amerika n'agamba era Amerika enkola ye yatetesa n'abayeekera yali yatandika dda ne bagamba bano basaaga tugenda kuteesa nabo bakole kye baagala mubatte tulabe yabagamba Amerika yagamba mukole kye mukola ki kyemwagala era kyatwala ennaku 444 bano Abamerika 66 nga bakyali mu buwambi babawamba now eggwanga erya Algeria mu kaseera ako nirigamba kalitandikewo enteeseganya wakati wa America ne Iran era abajjukira obulungi ebyafaayo waliwo ze bayita Algiers Accords zaali mu ggwanga erya Algeria mu kibuga ekikulu Algiers peace talks webale nnyo kakati ebyavaamu mu Algiers Accords zino wabeerewo emirembe wakati w'ensi zino ebbiri ng'Amerika naye agambye sijja kugenda ku demand zizamu naye nga waliwo ebintu ebifa mwe twalabiranga bamaze ne bateebwa 66 abo naye mu kuteebwa bakkiriziganya bagende mu financial settlement eggwanga erya America lyali limaze okubeera nga lifreezinga billioni 7 mu obukadde 9 mu kaseera ako Iranian assets nga bazifreezings mu America kakati bano era mu kukwata bano nga ne demand ezo baziteekayo sente zaffe mbeere nga mukola ki nga muzita kati mu zino accords sente ezo ziraga nga zaali zaateerwa ne ziteebwa naye bagamba n'obagamba temugeza ne muddamu okuyingira mu kasonga konna ak'ensi yaffe non-intervention pledges mu Iran Amerika ne n'asayininga sikyaddamu njize n'asayininga kakati okumanya Amerika oyo bannange teyeesigika amaze wano okukkiriza nti siyingira weebale nnyo mu 1982 abajjukira ebyafaayo waliwo olutalo lwa Iran ne Iraq abalujjukira obulungi Saddam Hussein awo ng'akyayokyaze that was September 1980 awo paka eno kakati Hussein yali akoze invasion ku Iraq Amerika we yawulira mbono waliwo omuntu amukwatidde ku Iraq n'agamba kakati katudde emabega wa Iraq ne badde emabega wa Saddam Hussein era Amerika oyo okumanya bannange yeefuula ate Saddam Hussein naye yamala nemwefuulira nemukolako nayo invasion naye nga wano yamusapootinga nemuwa ebyokulwanisa nemuwa intelligence nemukaseera ako nemuwa ekyali kitalabwangako mawanga ngewa Saddam nemuwa kye bali bayita dual use technology okubeera nga ekintu akikatira bulungi nnyo namuwa n'ensimbi zonna zeyali yeetaaga Iraq namulwanira ku Iraq olutalo lwagenda maaso okumala ebbanga naye nga America ya sponsoring eno yayambako ku Iraq nawe 1983 nkulaga olutalo lwa Iran ne Iraq nti luvudde wala omungereza nakyali mu picture omungereza ye yawulira nagamba wa nasirika naye nga yali main wali
nekade sawa zino yali mabega wone esi front lwakyuka ne ruddira mu America kati 1983 waloze bayita the Beirut bombings abajjukira ebyafaayo nti aba Hezbollah bana bali mu Lebanon nakati sawa zino nga Iran beemu kubeyimiriddeko nga proxies zayo allies bo mu kulwana kuvadda Hezbollah yes ka group babayambako okubombinga okubira ddala French ne US barracks ezali mu Lebanon. Hezbollah evudde walanga yatabu nga munywanyi wa Iran nakati ngenda kutwalayo kisawa zino bali mukubira nga bayambako mu lutalo luno so kuvadda nawo 83 Beirut bombings zino balumba barracks za America ne gwange lya Bufaransa e Lebanon ne bazikuba era okukakana nga Abamerika 401 bafudde America n'agamba bannange kugamba bo babadde nga beetanga webeddamu oba okitegeera kakati okuva ku olwo 1984 Iran ne bagira bolinganga a state that sponsors terrorism era ne bazizaako sanctions ewagira obutujju kakati 1989 bambi Khomeini afa senior afa ne kireeta eyali president wa Iran 1990 mpaka 1999 amanyiddwa nga Ali Khamenei ono gwe basse yali president yes yasoka kubeera president 1990 mpaka 1999 naye nga yali musajja we nkwatangabo uyabeerera mu exile myaka giri era we yajja wano namuweerawo obwaki obwa president 79 bategese bagenze mu referendum then balangiridde akalulu ono musajja n'akalya naye nga onamubakinze nnyo oba okitegeera yali alayo w'amaanyi nnyo kakati sini yafa then ono Ali Khamenei eyattiddwa yali president n'afuuka supreme leader oba supreme leader bwabaddeko paka wattiddwa omwaka guno olutalo luno tulimu yabadde supreme leader oba okitegeera kati omuntu ali eyo ayinza okwebuuza naye ntambi nga tayogera ku Isirairi anti nange kyembadde mbuuza kuba nawulira nti ate Khamenei bamutira ntebe webali kakati oba biboozi bya TikTok yafa bibye okay now 1979 njagala kuzzayo nkubulira Isirairi ejjeetya mu kifaananyi ejjeetya mu equation eno kakati Isirairi yabadde nga munywanyi wa America bbanga na bbanga revolution ya 79 eno weggwa Iran negamba mumanyi okuddamu okwetereza obulungi leka twesaleko ba allies bonna aba America tubagobere ddala tetwesembereza lukokobe kakati awo ne bamulebolinga nga enemy toli mulabe waffe gwe keep a distance Iran yagamba Israeli keep a distance buli akolagana na America mulabe waffe era Israeli yabadde munywanyi wa America Ali Khamenei wafuna wa supreme leader nakola declaration nalebolinga Israeli nga little Satan America nga great Satan era ana alebolinga supreme leader Ali Khamenei okumwegoberako ddala oli kasitani kato Israeli kasitani kato stani omukulu yona America era America kuvadda sagala kubalimba olutalo luno America yenanyini walo si Israeli nenga Bungereza yasuubula 1908 nekivamba oyo bamujugobyeko ne Bungereza nzi kyenjagalako Bungereza yogiraba yebera direct mu bintu yebera mabige ebera mabiga Bungereza tabera mu bintu direct America wamala okukola declaration eno nti gwe little Satan gwe great Satan America nakubira Israeli sim namugamba kati omanyi musajja oyo waba akwegandide ddala ng'enseera akwita kaana kange kasitaani tomufaako leka tukolere ddala omukago guno nga twagala tu strengthening military yaffe twagala tukole cooperation ne regional alliance okucountaringa influence ya Iran kakati ebintu yabeera nga babikola ne beegatta hand in hand that was mu revolution eno nga yakago ya 1979 kakati ensonga ne zibeera nga zitambula abagenze mu negotiations mpola we bekuba we bakola ki ne biremerera kakati njagala fast forward tuvuddeyo yonna mbagwe now tukomyewo olutalo luno nkugambye balutuumye the 2026 Iran war era ng'ekyalutrigarinze kwe kubeera nti no baassassinatinze supreme leader bamugjeewo mu kifaananyi nga bakola wali kakati nuclear negotiations wakati wa US ne Iran ze bagendamu zaali zimaze okuba nga zikola pusinga
bali bakoze negotiations Iran Israel yonge claiming because ye ali awo neighbor America yali eri wala kati Israel ngeino okutya ngegamba Iran eri close okubuildinga nuclear weapons bannange eri abulako katono nnyo okukola ebyokulwanyisa namuzisa yes era Israel yawo netandika okubeera ng'eplanninga major strikes ng'ina US support okubeera ng'erumba Iran okay kakati February nga 28 26 now that is the trigger event tujigendamu etia America ne Israel strikinga Tehran era mu bimu ku byo ebyalabo mbadde mbeera mubadde mulaba nti supreme leader Ali Khamenei attibwa ba military commanders abalala nabo battibwa abayitirivu ababadde under mwedi leadership yennyini era nkufunire wana amannya nti bakoze strategy Ali Khamenei bamusenge ennaku z'omwezi 28 February mu kibuga ekikulu Tehran era nga coordination ya US ne Israel airstrikes nga bategetinga leadership ye yonna nga bajagala ku ttaka era eyajjawo Gundoli prime minister bali bagituma operation Ajax Ajax yali nyanga sabuni yali akwesibwa mu Europe nga bagala cleansinga Iran kakati strike eyo intelligence reportinga that is CIA nga yigasibwa mu ne Mossad bagikoze attack eyo ne triggeringa the largest nokutuka olunaku olwayo this is the largest Iran West military confrontation in decades this is the largest Iran West military confrontation mu byasa mu bya decades byasa oba centuries byasa decades byabichi I don't know now USA bichibe yakolange mazo kubera nge assassinating njaga kati nkubulire wano kujje mabega katuli kati yes. mu current webale nnyo it used what it termed as a strategic doctrine egwange ya America tirizikiza Trump oyo America etereke golu yes ajja president ya kasanga webale nnyo yo ya mawolu batandikira ya mawolu Obama we batereka gondi Obama natandikira ku binira webale nnyo ne Gaddafi banna yali America egolu bali George W Bush Saddam ya mutwara yes gobalese ku menu gwechosangawo kyotandike chosangawo kubensezo zeteekateka ziba n'entalo nga za myaka 8 oba ntambigwaze operation eriwo yakujjawo komene togaana okuba kakati ngabagala bakozese maximum pressure ne military deterrences nga mu byo objectives zaabyo buli lutalo bane objectives tebamala galumba ngabagala okudestroyinga Iran's nuclear capability obusobozi bwabwe okukola nuclear ngabagala okudestroyinga ne infrastructure yonna ya missile mu Iran ngabagala okubreakinga regime ya Iran no commanding structure mpya ngabagala no preventing Iran okudominating Middle East mu lutalo no those were the four major objectives ensi tegenda mu lutalo nga talina mission eba no objectives nti otugenda mu twagala tu achieving ebitya bye bagala tulapata bana abya achieving andi era tugenda kuba batuse tebatuse yakuba nkutwalayo kakati these are the major US military actions one ngabagala tugenda mu air dominance campaign yasokira ddala kulaga by strategic air dominance campaign waloje baita B2 sprint stealth bombers bazironchinga America yes ne balochinga ne F-35 Lightning II fighters bazironchinga webale nnyo ne F-22 Raptor fighters America muzibu akwana omera ne muzibu tugende katandika butandisi kakati nga ne bagenda ku lubaawo wali ne bagamba these are going to be our target hits bali mu situation room definite situation room webale nnyo tugenda kubawa tuli on Pentagon jenaze wasajja abaveeyo nga babaze kubala lutalo na America ina structure ne batandika obala batandika tukube luddawo lutalo balutekane ku mmeeza webale nnyo ne batambuza ne bakola ekibuga kyonna ne bakikuba ku webale nnyo tukirina tutwale ko mu situation room kakati situation room nga bagala okuhitinga missile launch sites zonna tuno zikuba zonna Iran zerina tukube radar systems zaabwe mu bbanga awo ne air defense networks sakone nuclear facilities bamanyi we ziri bagenda okujja ku kintu
ngama pesa yempi kibazi kasajja kaveeyo kantambi kakiteekawo kabe displayinga. Now that was the air dominance campaign America ya Iran wajifunyeko kakati America akyaliyo Iran ngenda kutwalayo oza yatudde. Now olwokye bayita naval deployment. Yes, nga fleets za ggwanga lya America ze positioninze mu Gulf nga mwe muli ships amameeri okuva ku ga United States Navy nga bamaze okugagamba nti mwetegeke mubeere ready. Era zino ze examples nti waliwo aircraft carrier gye bayita USS Abraham Lincoln CVN 72 njimanyi nga purpose eri ki mu bino byonna mweno ya naval deployment to intercept missiles za Iran nekyokubiri okusecuringa oil shipping lanes mu ggwanga lya Iran. Kati ebyo bibiri waliwo gye bayita cyber warfare eno bagiteekako ku menu mukwano tugende America mu WhatsApp mu Pentagon ekyaliyo situation room yesebo mwaleeta obwongo yesebo waliwo ekigambibwa nti US Cyber Command allegedly yalaunchinga cyber attacks before okutagetinga Iranian missile command systems okutagetinga military. Era cyber warfare is batira nyo gikozesa to disable weapons before they launch. So mulimu ba hackers definitely abo ba hackers bayingirira wao nawo nibabiranga bakola omulimu bas katugenda kwa Iran response yayo jukira abasajja bano bali bagala leadership eberenge ki evaawo babakubye kubeba nabo bastabilizing ensi abanansi batandikirawo kati omu Iran yali yetegeka dda olwo mu America yajagala mu Israeli bombi interest bayinemu interest ya Israel interest ya America era basharinga intelligence basharinga buli kimu kyonna kakati Iran bali bagala collapsing nga bakamala okubeera nga batta supreme leader instantly Ayatollah naye Iran institutions zaayo mu bwangu za activatingirawo kye bayita wartime succession plans bali amala okubeera nga bazikola tuwe batono na direwo wano teri kulinda era assembly of experts ejukira yeronda that is the Iranian religious body netuulirawo neronda mutabani we Mujtaba Khamenei nemulonda era kigambibwa nti mu lulumbo olwo nebali bamutagetinziba era ya survive yawonera watono mutabani kwa nabo bategeerako ku gundi nga wetambula ku succession plan program yabo nti tusanga naye wali to be so report ya musajja watu surviving a strike ne bagamba yagenda ali injured. Kitegeeza ne kata era bwatyo ne bamu yabukawo n'ebisago ne yamusaako kale tugenda mu military structure ngewe nkubulidde bali bategese eki mufumbiro webale nnyo kati liri nefumbiro ly'abasajja bano buli nsi eba ne backbone ya defense system yaayo. America ayimiridde nnyo ku CIA oyo okumuwa intelligence then alyoka akozesa bino ebirala omu Israeli Mossad yamuyamba then alyoka akozesa ebirala kati ono mu Iran ayina kibayita IRGC oba Islamic Revolutionary Guard Corps bakambu bano aba IRGC beba controlling ebintu bino wammanga all the missile operations, the programs, the drone programs, ne proxy militias nga bengendo okuzikugamba. IRGC. Yes. Abo babaya. It is the parallel army and also the intelligence service. Bote babyawula. Bo babigatta. Yes. Tewali budde. Bakakensa be bali waawo. Definitely we bali. Now, Iran wamala okubera nga baje hitinga n'okubera nga ba striking n'okubera nga batta supreme leader. Nabo ne retaliating with large missile and drone waves across region yonna. Zeze numba ziwawuliranga. Ne balumba, ne bakuba mu cities za Israel. Ebintu bino ebimu byenjogera abamu tebannabiwulira olw'ensonga amawulire ge bagoberera bagala controlling narrative. Ne mu ssaawa zino kubira omuntu ali Dubai abeka ekifaananyi kya kusindikira bagenda musiba. Babiganye bakusiba n'omuwendo gwa sente gw'otanza. Naye tugenda kutuukawo mu media warfare. Tugenda kutuukayo. Now Iran erumba cities za Israel egiri kumpi nnyo bahitinga. Ne bahitinga US bases eziri
Iran etandise awo definitely bases ezo zonna batakubeera nga bahitinga then lwakuba zino ensi ze bahitinga nayo nga zirina gundi nabeera nga batayiriza bazistopinze ezimu n'ezimu nezibeera nga zikola ki nga ziyitamu ne Gulf states zonna ezihostinga US forces nezibeera nga zezitargets balinga balina targets banazikunyonyodde nebalo ne bagamba katukube ludda abatukole retaliation nebeere nga ekola ki ngeri successful n'olunaku olwa was it yesterday but one wabaddewo damage near Dubai International Airport naye amawulire ago tebagala gaveeyo nnyo tebagala gaveeyo kyali banga bawumalu bali awo Dubai naye akawulire tebakatiwa tebakolera bantu wati eteeka kambwe bakusanga busanzi baweereza tebagala nseke visa ziweereza nakubuulira ku TV tebagala abantu bagende mu panic so batufu now nakubuulidde ku proxy network ya Iran ba allies be baliwo ba allies be baliwo batambula nabo kakati kino anamalako aina zabaita regional allies yes oba ziyite proxies zakozesa network eno bagiyita axis of resistance twegatte tujjeko olukokobe olw'omu America ono n'omu Israel era mulimu major groups zino wammanga mulimu aba Hezbollah batabu Hezbollah baba yeruddewo mu kintu eri mu Lebanon awo era mu Lebanon yes era omu ku busobozi bwa Hezbollah bagamba wano nti estimation ya rockets zerina ziri emitwalo 15 150,000 rockets yes Hezbollah ni abateeka mu sente kati bo balina network yaabwe beyamba era Iran nkugambye yalinganga eyamba Hezbollah okubeera nga ekubira ku Israel wali kakati balina one of the most highly trained militia munsi bani Hezbollah aba ba Lebanon disable kugambye tuli ku axis of resistance abagamba tugenda kukkiriza jogoli ya America twegatte twekembe obo kitegeera Hezbollah teyagala mu America teyagalira ddala era ne bagiwa omulimu lolo yayo ne bagigamba tuyambe kyoba osooka okwataakinga northern Israel mu mambuka awo tukubiraawo mbuga ga Israel wano baawo obere ng'okuba n'okutayinga down Israelian forces zaagala okubeera nga zirumba Iran kuba Lebanon womulaba wano ku map Lebanon ali wano Israel webale nnyo era Iran yabadde asinga okusponsoringa ennyo okusponsoringa Lebanon Hezbollah Lebanon yes ebere ng'akubaani Israel buli kaseera era olutalo luludde bali Uganda Kenya yes chobola America wano mu East Africa wano atukozesa wano UPDF okukola kaki kamilitary gondike region eberenge stabilizing aisewe ebiki ebyayo webale nnyo kakati owokubiri gwe balina Hezbollah enambe mutogera ku major groups allies ba Iran jibaita axis of resistance jibaita Houthi movement Houthi bane barasajja batabu Houthi movement yeri Yemen eri wano Yemen ndabawo wano wansi wa webale nnyo kakati role yayo gibajiwa mu lutalo luno drone attacks on shipping in the Red Sea kuba eri kumpi n'amazzi wansi mtuyambe kaawo and also attack on Gulf oil infrastructures buli awali oil one bano ba Houthi movement yes buli gundi ayita webale nnyo ayita ogolaba ayisamu kuba nga bagala cha affecting global shipping routes zonna esanyala lemuko ensi esanyala muko basolo gamba ku America olabe watandika amafuta gerezi olabe bali strategic nabo bali strategic ndikati ebyo busubuze ebyo yingirawo batege webale nnyo abokusatu balina militias mu Iraq bata Iraqi militias Iraq yino wano kumpi ne Iran ne Syria webale nnyo wano group gye bayita Katalb Hezbollah eri mu Iraq na eri mu Iraq yes ina bagita Asabib al-Haq na eri mu Iraq these are Iraqi militias bega soro era bonga babagamba nti mu Iraq yukira America yasayo bases za maji tuyambo be muna tebijja CNN tebiraga Fox tebiraga nye tugenda wo mu media lwakikolebwa bwe kityo kakati ba allies abalala zensi ensi nga North Korea Kim Jong government ye North Korea mwali yes era ye yamaze okubeera nga endosinga supreme leader gwe balonzo omupya
Ayatollah definitely gondi mujitaba mujitaba bamwenda osinze bulungi nnyo yenyini Kim Jong nagamba checho Kim Jong alina mukutwanyi wadde ki bagamba China ye muyamba ko China wontalina wali China ndi yewa business ye talina wali kati omulalo wokubiri ali mukubera nga ayamba ku Iran ye Vladimir Putin togera ku Russia oyo talina ebibye bimugoba kakati ya providing a diplomatic and intelligence support bangambe wa intelligence amuyamba yayogera yabawa katambula webale nnyo then kusaidia Israeli rolo yayo kubanga yo Israeli believing anti Iran is its greatest greatest threat of all time. Ani agamba Israeli yasinga okutya yasinga okutya wano mugafu definitely awo nawo yasinga kuba nuclear ezo kuba nda kuzikugendera mu weapon grade uranium na bikibe nabyo biri technical yagamba nti ono musajja wagironchingira nze mba nsana wo busanga ayye kuba muri kumpi yes yali kubuwe kilometers ntono nnyo nga 105 webali kakati leadership ya Israeli yona Netanyahu prime minister bo bajuwinga nti Iran is close to developing nuclear weapon buli sawa weleza message WhatsApp banange mukabox kana musajja ali kumpi ka Trump amugamba ati musajja ali kumpi is very close ali we kati mumukoledde ki mukoze mutya era institutions omuli Israel Defense Forces amajega Israel sako ne Mossad the intelligence agents tebatula tebebaka bamonitali yes era strategy ya Israel ngegwanga mu lutalo luno ya kuyuzinga doctrine mu lutalo je bayita preemptive defense preemptive defense you strike your enemy before they can attack you bakube chokola abo basoka okulonjinga mizairo ku sites ziri kubirawo teri musota muto tokulinda kukula awo nkuraba yes era bakola air strikes inside mu Iran ne basabotage nuclear facilities ne batargeting assassinations of military leaders olo Mossad yoyo era leadership eno bani abalina okuttibwa nadala bali mu majje Mossad ya providing America Mossad ku intelligence watab Mossad yes kaka tugena mu lutalo lwa mawulire the media battlefield sinakutwala mu kafuta sinakutwala mu gold na dollar tulino genda mu implications total ne Uganda bitutukako tebinaba but mamuse Frank Ntambi professor the media battlefield okay wawano lwaki abantu abamu osoma mawulire agasinga aga western media kubanga bamba allies ba America abasinga ne interests ze conflict yen je tuli mu lutalo lwa Iran 2026 Iran war involves information warfare yetya waliwo military warfare kati watugenda mu information warfare ebintu ebifuga ensi binza okubeera nga biringa bisatu sente mundu ne information eno bawo kakati buli kimu ng'okipulaningira kati waliwo olutalo olunene ennyo abantu lwe babuusizza amaaso olwa information nga olaba Kazola wayagala okubeera nga njiragiraji etuli mu information warfare naye banga Kazola bamasanyalaze ali ayagala akama agabba bona linga mumbe kati agabba bubbi kati ne wanno tugenda waya tezimu kube gajja mu kwa 3 phase newa abaga kasukubwa baywa obayoko mwamukirizo gabba antali mu information warfare okay katugenze iyo kakati wacho tuita narrative control olugero anyaru controlling olino okubeera nga lutambula kati buli side eyagala shaping story ensi global story kidi kitya ensi je ino okutwala including us Uganda wano tutudde wano story ina kushaping bwetya okuva ku njuyi zonna eziri mukubeera nga zirwana kati narrative ya western media omuli outlets zino CNN oyo mu America BBC oyo mu Ngereza Reuters oyo mu Germany Fox News America kakati themes za Al Jazeera ali kusaidia na ali mukata ali katao nanti niye ali kwa Iran ngenda kutuka wao yes kakati themes za outlets zine za amanyi ze kusomedde nya CNN BBC Reuters ne Fox News wabera ba reporting amawulire gaabo njagala oddeyo gwali mukubera nga alaba osome ku lutalo olwo mu mawulire ne ku TV ne ku radio alina obudde okuwuliriza bibi nyo emiramu gye batambulirako okushapinga ki narrative Iran's missile attacks nga bayogera Iranian's nuclear threats
nga boogera Iran is destabilizing the region nga boogera tewaliwo focus gye bateekako ku abantu abali mu kubanga battibwa civilian casualties n'abafa inside Iran abakuba nga tebalina anti awo bootiisa anti tebaagala kirabike because bali bagamba nti fe tuli mu kwagala ku stabilizing region biki kati wekifuluma ekifaananyi nti waliwo abattibwa abaana abakazi America ebeeruzinga support y'ensi kati amawulire ge bakozesa gano nti temubyogerako oli mu shaping nti omunanga alina mizairo alina nuclear biki kitalina kubeera nga abanabyo tewaliwo emphasis n'emu nti nno okuttibwa kwa supreme leader kwali illegal tebabyogererako ddala naye Iran ono mukama watalira pan naye ina sympathizers bawo mu mawulire nga Al Jazeera ne Press TV yes na Al Jazeera era both teams zibatambulirako boogera ku US Israel aggression okulumba kwabo okulumba ensi etalina buzibu Iran era boogera ku civilian casualties bo ogenda ku Al Jazeera oba ku Press TV ojja kulaba nga bakuleetera era bo bakitaminga nga illegal war zezo kakati nga mucho wao kibaita mu lutalo ne abajukira world wars ezo nazona ne cold war wao kibaita psychological messaging yes messaging yes eberetie nti buli side Iran saka America ne munywanyi we Israel bakosa reverse psychology era wotunulira America ne Israel USA ne Israel messaging yaabwe mu lutalo luno bili byombi kusomolodde tolina ogenda kubira abannyo mbisomodde busomozi bo bakugamba we are preventing nuclear war tuli mu reverse psychology naye mu preventing nuclear war fujo kuba sites zokka ate bakubiramu ne ba casualties ate batiramu ne ba leaders nebo kye bakweka wano we are preventing nuclear war yo messaging ya Iran mu psychological messaging eno yesoma we are defending our sovereignty against imperialism Iran yegamba to defending kintu kyaffe ensi yaffe okuva mu kubanyunyunsi abagala okubanga batusalirawo kakati bombi side they are framing a narrative nti bali ku defensive kwerwana ko bonga po okitegeera kati olutalo luli ku mawulire kati waliwo olutalo olulala tuli ku effects twazi tusekonna global aviation impact mu abatambula abennyonyi nzo omukuba affected webale nnyo kati airlines zizo nazo ezisinga ziri mu avoiding airspace ya Middle East ya Gulf yes era airspace bagiconsidering nga very dangerous togera ku Iran very dangerous togera ku Iraq togera ku Syria togera ku Persian Gulf seto zonna kakati airlines routing flights omuli Emirates omuli Qatar Airways omuli ne Lufthansa eya mu Germany flight costs za increasing sakone delays empitirivu kati utawo n'olulyawo mu aviation ekiri ku aviation kika webale nnyo kati tugenda mu global economic impact there is the key economic pressure point one you Strait of Hormuz Strait of Hormuz yes inti about 20% ebitundu 2 ku buli 100 of world's oil bypassing through that narrow waterway kati Iraq eyagala kujiblock serving ensi yonna yes 20% definitely ebera nene 20% ku world's oil mafuta gensi ensi yonna yes gaitao that narrow waterway yabaita Strait of Hormuz kati yo mu Iran nga binakubulidde wali yagamba bali muto birawo blocking galawo webale nnyo kati wagala waawo agamba bana abasajja webale nnyo proxies wagala waawo mugalewa yes prices za oil ziba zirinnya okitegera wabana yafunira mwawo banga yatadde bomb mazi webale zikuba buli ekiyitawo webale buli kiyitawo kila kitu kakati ba major oil exporters companies nadala ensi Saudi Arabia, UAE, ne Kuwait. They are the major. Kuwait? Yes. UAE ne Saudi Arabia.
waliwo prices za oil zolide zamaze okubeera nga zirinya we zirinya wabeerawo bino wammanga transport inflation yes wabeerawo food price and be increasing bei y'emmere sako ne economic instability bas kati wetudda wetuli amafuta gano kasaba ga blocking webale nnyo byebino ebivaayo nengenda kwongera okubinnyonnyolamuko wali nga tugenze mu bei ya barrel and how it is affecting prices zamaze okubeera nga zirinya ngenda kuwa figures awo maaso kakati there is global political effect too. There are countries nazo zimaze okubeera nga zisalawo ziri pressured okutakinga sides era olaba pro US bloc waliyo UK waliyo Germany tubala German routers waliyo girabye then ne airline yayo yes ne Japan bagamba ki you pro US bloc bali mabega wa US bo bagamba akazitoka na kamafuta nedda yes tukuwagira kakati bali ku US bo bali ku US kuliko mu Germany kuliko mu Japan kuliko no Mungereza bo officially ba Japan tainza kutawagira America ekyamutuuka achitukira bulungi nesawa zino kakati Iran na ina friendly bloc ya Russia North Korea Syria ngensi bamalako ngensi eri Yemen waliyo just militia groups ne Iraq waliyo militia groups but zo ngensi Syria yagambe tuli mabegawo tetwekweka wadde Syria yagamba tufa nawe yes then omurasha no mu North Korea teri kwekweka banga minzana yekubidde webale nnyo banamalako tuliwo kulaba kakati bannayuganda abali abroad tuina diaspora population ey'abanafu abali abroad abalivinga mu nsinga UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman banji abakola nga ba domestic workers, security guards, drivers, hospitality workers. Kati conflict eno we spreading nayo ne balumbayo wabeerawo evacuations wabeerawo okuluzinga emirimu ne remittances okusasulwa okudireyinga kati impact webererawo nade nkola research nga abanafa abali eyo kichono sente zibaweereza hano mu ggwanga erya Uganda zesaze ngam ziba mpitirivu zibaweereza wano kati olutalo luno we lujja ebyokukola bikendeera abamu emirimu bagivaako babajja wano babazza wali kakati naffe tubeera tufiirwanga eggwanga kubanga ng'oggyeko ndowooza export singa gold coffee naki ne bannaffe abali eyo sente zibasindika zongerera ddala ku gundi yaffe wano mu ggwanga erya Uganda oba okitegeera now kati ogobera Uganda nga tebinkwatako ebya Iran yes. ogenda wuliriza kubikwatako webale nnyo ng'abadde akuweereza sendi weevu yes. agamba ndi wakasi kyakola kakati njagala abantu batunuzeemu kye nabadde mbagamba kibayita weapon grade uranium eyalese obuzibu yeriwe weapon grade uranium ekigamba nga weapon grade kale tandise eri mu grade yekozesebwa ng'ekisi tuli ku uranium ono nti kati atuuse as a weapon grade nti omuntu alina okumanya uranium kyeki naddala mu lutalo luno nti it is naturally occurring radioactive metal gye basanga mu earth's crust now egimu ku migaso gya uranium eno one nti bagiteeka mu nuclear power plants ekyokubiri baziteeka mu nuclear weapons kakati isotope esinga amaanyi yeyina okubeera nga uranium 235 oba gye bayita U35 nga yey'amaanyi but there is only a small percentage of natural uranium ali mu that U235 kiba kitegeeza ki nti natural uranium containinga 99.3 uranium 238 ne 0.7 uranium 235 nga kyeki nti U235 isotope eyo esobola okusustaininga nuclear chain reaction ono Israeli kyali mu kugamba ensi bannango omusajja alinia alunga sula birungo kati utugenda ku uranium enrichment omusajja ali mu kutabula birungo ono sula birungo bono neighbor amulaba amugamba nedda webale alina obutwa bwatabula chain reaction yona agitidde nnyo nyini ddala inti utugenda waliwo ba experts abamaze okubeera nga bakola ekibalo ne ba estimating roughly but nti kilo 45 40 to 50 kilograms of highly enriched uranium kuba uranium webeetuse ku 60% bagamba bali mu 60% 60% kati yes 60% obeera oliniya wano okutuuka wano kaba katono nnyo distance okuva ku 60 ku 90 ebeera ntono
Israel wagamba banange yangu ebirungo byeyonge sura birungo ate in fact Israel agamba talina ku 60 yayisa odda tumukubirewo obo kitegeera kakati ababalirizi babaliridde kilo 4 ku kilo 5 ajjudde enriched tesobola okuproducing a nuclear weapon. The nuclear weapon chekola okimanyi buza gendo olabe ekyatuka e Japan kale kyatuka e Japan Hiroshima zali kilograms 64 za uranium. Yes, 64 kilograms of uranium. Wano bagamba balina meka balina bano 40 to 50 kilograms kugambi ezili enriched isobola okuproducing a nuclear weapon. Bano tebana ku estimating kilos ze balina bo bali ku reaction eri kubera eri kumpi obo kitegeera kakati abasajja ne bagamba bannange twanguyiribwewo twanguyiribwewo kakati uranium program ya gwange ya Iran etiisa ensi yonna sina Israeli Iran esobola otusalako definitely sina Israeli yes chokola nuclear facilities zaayo zezali center of crisis eno ntizibasoka okubeera nga bahiitinga bakubako zibakuba ojukia Nantas nuclear facility barumba wajibata Fordo fuel enrichment plant ne Ishfan nuclear technology center facilities zino bagamba zikontaininga centrifuges ne uranium stockpiles ne balina obeerwanako ne basigaza be bakola ki be basigaza obo kitegeera kakati olutalo luno ngawe gambi nti Iran Israel engiri jali niya atya nnyo kusinga America aliyo obo kitegeera era bo nagaye bali ku doctrine baita preventive strike strategy tumukubirewo nga tanakubira mu bufunze Israel tesobola Iran ngayo bagamba nti one on one Israel tesobola tamusobola abalina okuba no America abakuba talina America singa Israel matongo tekyasobolera ddala lukumu lwenda kinana mugumu Israel eyo era mu bino ebyokutya togera ku preventive strike strategy lukumu lwenda kinana mugumu ya striking ku Osirak nuclear reactor mu Iraq ni Iraq naye yali eri mukubera nga eri mu situation ya Iran wano nga naye ina byeweesa ngetabula sula birungu batwala sula birungu atabule kati Israel we kitegeerako netwalirawo strike ne strikingirawo eyo Osirak nuclear reactor ngwangi ya Iraq ne gisanyawo kati mweyo region yenna abera ne na abatabula mwena mubera konsa buli gwera ba mu kiyungu buli ali mu kiyungu ngega manedda waliwo akawunyawo waliwo omunyiza akencha nanyiga nasanyawo busanya ye kimanye ekivaayo webale nnyo ekimanyi nawo katugende kati ku mafuta ne fuel prices effects z'olutalo yesebo zituba tugendako okyali ne Professor Frank Ntambi era nga tuli wano ku Lish Resort Hotel Sandwa Kisasi accommodation nungi baraweri bathidde bayina ki tewali kerere wali bagiragira definitely ojja n'okyakala mu wali busomero tibabukuba kerere webali nnyo yes okay kati mu nsi yonna twogera ku lutalo lw'amafuta suppose America yagala efuta America yazinga kwagala efuta America bile byalanza no bye kwasanga bye kwasa nenga target futa lwaki siyo kaseba mwe futa yes kati futa it is the most traded commodity in the world a futa oil is the most traded commodity in the world buli economy esinga gold buli economy almost depending ku mafuta twogera ku transport ono wokulukalu emotoka ze tulina mafuta twogera mu banga aviation mafuta twogera mu manufacturing tuli ku mafuta twogera ku electricity mafuta wonna kakati singa olutalo luthreateninga supply y'otufuta prices ziddukirawo okulinnya this is one of the biggest consequences of olutalo mafuta lutya tugenda ku global oil benchmark omuntu ategere kye mugamba wandika gwali awo global oil benchmarks oil benchmark etambula etya kati there are two main global oil prices is existing woje bata Brent crude ne West Texas intermediate bata WTI kati nga Brent crude is supplying a region ya Europe
n'ensi ffe abalala abali eno Africa. Yes, bagita Brent crude. Now, Western Texas Intermediate, WTI, is supplying US. Okitegeera. Kati zino zezikola price per barrel. Zezikola. Measuring. Era barrel emu weight eyikolinga liters ez'amafuta 15 15. Yes, mumwenda. Kakati sawa zino ngotwala olunyinyitira oil prices mu conflict eno. Figures ziraga nti Brent crude agenda mu Europe nafa gwetufunako eno global mu Africa Uganda inclusive yavudde ku price ya $92 to $96 per barrel. 92 to 96 kuyingiza 96. Yes, nengenda kulaga projection nti tugenda ne kuyingira mu 10. Kati WTI crude agenda mu gwange ya America ye yavudde ku 90 nagenda ku $91 per barrel. Kitegeeza nti oil amafuta gano briefly gagala kutachinga almost $100. Yavudde ku 92 nadawa ku 96 ono wa Brent crude nadda ku 96. Yes. Then WTI agenda mu America 90 to 91. Tebe nakosebwa bonyonga America. Bo bali ku gundi yemu. Naye nga briefly bagala okuyingira 10 per barrel. Naddala kwa taxes eziri mukozesebwa ku mail eziri mukubera nga zitambuza amafuta mu Persian Gulf. Awo naona. Kati ba analysts nga bantambi abalinzi ne bagamba ti prices zigenda ku reaching zigenda kuambuka. Ku dollars 10 ku 15 per barrel singo otalo lunyinyi 15 10 ku 15 per barrel tesaba zino wetwogerera tuli ku 92 to 96 we watyo tugenda kuyingira 10 ku 15 per barrel singo olutalo lweyongera okunyinyitira balegena mitwala 5 mwena definitely mukasambu mbitano we bali nnyo bas otudayo wali ku Strait of Hamas eleta 20%. Yes, it is so important. Yes. Watch it. It is one of the world's most important shipping routes. Ekubo. Ilibagala okubera nga bablock. Abasajja bagambye tulugadde. Definitely. Nakugambye ebitundu 2 ku buli 10 of global oil supply bayitira mu that narrow waterway manyiddwanga Strait of Hamas. Awaliwo kati film. Webale nnyo. Awo film weri. Kakati ensi ezifuna oil, exporting oil nga ziyitaawo mu Strait of Hamas, memuli Saudi Arabia, Saudi eyitaawo, memuli UAE, memuli Kuwait, memuli ne Iraq. Singa kubo liggalwa. The whole world loses a major oil supply corridor. Saudi atajjukira si eringiza wana Africa. Webali. Biko tusinga tujja. Saudi. Webali nnyo. Kati okay. Awo ndaba ekintu kati. Olaba otalo lwa mafuta. We tuluyingiriramu. Awo. Ndabawo. Kakati ebbeeyi weeyambuka ey'amafuta wet. Fences gula with the importing countries. Mwe muli ne Uganda. Tusasula ate kingi. Inti fe Uganda to importing nearly all refined fuel. Agawedde. Yeah, agawedde. Kati oil wa rising from 70 to 95 over from 90 bakati before the war it was 70. Ebade ku 70. Yes, before the war per barrel. Otuyingide mu lutalo sawa zino kalingira eri mu 9. Wero yongera mu ikisinga 3 tuyingira 10 weyongera mu ikisinga 4 mwezi 15. Okitegeera. Kakati kiba kitegeeza nti kigenda kukoseza ddala because the bay banalumanya ne basalumanya naffe ne Uganda because tufubuleeri kakati ebisale gwalinya tax birino ebisale bigenda kwambuka gweyevugira ey'obuyonjo teweewuunya ebisale bigenda kwambuka Bashere gambye lita eri kakaaga webali kati abantu bane fuel wa rising osanga mu katale gwabadde agula enkota ya ttooke ku mutwalo ng'eyingidde ogumu ekitundu ebiri etya anti amafuta gigakozesebwa mu transportation okugenda mu nnimiro oba okugenda kusuubula luddawa. Yes. Kati buli price yona ku kintu kagubere mugaati kagebere mata amafuta determinant factor ya kugambye gegafuga ensi obadde otya amafuta cyane amafuta ga kati kutandika ku bei ya mugaati gwambuka gwameke naku zino gwe gwali omugaati 5 kati gwe yagenda musoma kenya gwa kasamvu sukali wa meka kilo
eyingira emeka simanyi nnyo bituma mukyala oba onywera ku gundi ku Kevin kyayo munywa kulishi ona basajja kusaba munywera kulishi ona basajja kusaba kyayo wa mutwalo kati fa banywera kulishi resort kuyingidde kati totegeera babizingireeyo webale gwe muna Uganda nali awo kyaseka omunywa bia kijja kutuuka bia wameka mu mabala wa 5 agenda kuyingira omutwalo oba 8 gwe nawe anywera kuseno omushundo yingira ebiri ekitundu obutunda buli kimu because it never neko tebayongeza kuba bajina bakweyongeza ate batambuza bigere naye wa boda amusedde okugende wachiwa wali makindi neko akolera online mukwano baba ayongeza mu buli kimu kyeyongera astebe ya mafuta yeyongera olaba je tukijeri bintu biwanvu tukijeri ekuuma eriyita bana abasuubulayo naffe kakati ne bringing what we call inflation wejira economy negwa ojukira mu gwanga erya Zambia ngokugula omugaato twala wilibaro ya sen sima babyali bitofu ne batugambanga we bati now tuvudde ku mafuta katugende ku dola eriyetya kiribwe kiti bas munansaso kotyonka ebintu bino bitu affectinga byonna bana tusabire baganda baffe ebitalo lugwe waddenga waliwo abalufunamu we bali nnyo kati baba nabalufunamu baliwa bana bamusa dola kati WTA kati yes balufunamu America oyo muyayi America ali mu kufuna mu lutalo runo alufuna mwati kyobala America lutalumba abantu watagenda kufuna akolati yefula ali mu kuyamba yamba wano neje kigwere eno laba wagenda okufuniramu now during any global crisis any dole eri musatu lusambwana eri mu kwambuka ogiraba eri before lutalo badde musatu lukaga something satu lukaga kina ati oli ali gundi ali kyoteraga manze bya dola tebi mukwano kamulage ebimukwatira mulagewo during buli wolaba any global crisis tia todeo nogamba nze ndi Uganda ndi Kisaasi ndi Luddawa balwana nabo bulwana nnyo we bumanyi walo gwe nalabye yali ku TikTok ota olubowa kwegamba yenga lyangala ba film munno wachi yenga ya alulabira kati buli wolaba any global crisis wabawo ki ba investors abasiga ensimbi badduka zambiro okugaidinga sente zaabwe okubeera safe bazikyusa mu currency gye balimu ne baziteeka mu dola nti omugagga bitatuule wano mu Uganda oba yange obaani esaawa yadduse edda yazikyusizza azizze mu dola azizze kuva mu shilingi genda mu dola ogenda Japan kuva mu yen genda muki mu dola francs ne pounds nazizza wali lwaki dola dola is the strongest safe currency munsi lwaki nti economy y'eggwanga erya America eri nene eri very huge US treasury bonds they are considered the safest very so ba investors munsi badduka they rush abagagga badduka okukyusa sente okuzijja munsi musende z'ensi zaabwe okuziteeka mu dola for safety when they make that move baba weakeninga ezewaka bakubazawa ezewaka zo ziba zigwa flat inflation yeyo nga wetaaga ewilibalo ogenda oguloki omugaati because dollar ya rising segeza abagagga bo bakikozedda kyekiriwo babibala katulaba buli mugagga saawa tobalaba nga bali ku stock exchange awo stock markets waliwo bano bannaffe aba Wall Street kati abo bali kati New York kitambula webale nnyo okitegeera kakati awo currency ewaka we weakeninga buba buzibu so wenda okanna bulemu yes teyibala mu msimu atabala kati wetugenda ku gold now gold prices mu ntalo zino ematalinga etya nakujja ku mafuta oil nenkutwala ku dola kati kankutwale ku golo ayimiridde atya ye now gold is after a dollar gold is another safe haven asset jonzo kuteka mu sente kyentalo zino we zibeerawo ba investors abalala sina kindi wanayinza okuteeka mu dola wenda nateeka mu kubuyinga gold kubanga gold holding a value it holds value and it is not tied to any country wonna atambula
kati kusooka n'ozikweka n'ogamba otwala oba lunamala myaka 10 sente zange ziri safe wetugwera eggulu lyabeera akola ki abeera kati omugagga ali eyo nga tabimanyi kitegeeza ebintu bino wetaaga professor muyambe definitely nti economic chain reaction eno gyendi mu kunyumizaako mukwano gwange tuvudde mu military reaction tugenze mu report grade uranium kati economic chain reaction wana eri mu affecting ensi oil prices sente y'amafuta eri mu kulinnya transport costs ziri mu kwambuka aviation food prices then central banks ziri mu crazy interest rates nina story gye nalabyawo nga waliwo ensi emu nga bagigamba omugaafu nga bagamba abantu togula kiro ezisukka mu 2 emmere entono banno balina nabo gula kino twalako kino mpola kitegeeza amafuta gegaleeta emmere kati ne banks essaawa zino bali mu kwongeza mu nsi endala simanyi bamugala interest rates yes because of olutalo nkubulya economic chain reaction ku lutalo luno kati we bibeera waawo wabeerawo economic growth nga eri stunted oba n'okukka kati fa 5 billion owange asajja bange badde amaze ddo kulamuza ettaka olutalo luno lwaffectinga bingi kati wali affecting ddowo omugaati owa bicycle wanaavuga akagaali kakabowa kati eggwanga liri mu kweteekera kitegeeza olutalo luno tusabe luzikire basobola tuwe 5 billion bazituwaka basoka babazulira obumbi buta wani mwami Museveni yadduse kati mu golo lyate treasury bonds mu America olutalo luno gye lututwala si wangu yes si wangu so mu bumpimpi awo tuli muganda wange Sakozi so tusabe naye nga awasinga obukulu mu lutalo luno nkugambye mulimu information warfare information omungi nga when Iran attacks nga ina weekubye oba toli mwekennenya nnyo kunoonya oyinza obutalabawo tosobola oyinza obutalabawo wamawuli matono baga controlling because western media y'amaanyi babagamba Israel strikes tolaba kajukira CNN ffe gye tulaba biki bye tulaba n'amawulire ge tusoma Bangereza be tusoma olulimi lutegeera luzungu kakati kizibu nnyo okulaba Iran nga Iran tetudde eri mu bakosa ekuba kubudde yeyo yagambye tugenda kutawaana nawe America tolamu kati ffe Uganda tuli kuba nalabye ambassador wa Iran nga gamba nti banaye abawanga abantu basalewo kakati Uganda bate twetaga being this week ngetandise ku Monday yabadde Monday lero lwakumeka lwakuna twali twakola evacuation y'abantu bafa bali mu Iran ne Turkey ba students bali banya kutuka Thursday nera minzadire inga batuse ku Monday if I'm not mistaken yes if I'm not mistaken batuse kati olutalo luno wagenda kutuka akaseera nga ukyali mu World War eyokubiri buli nsi ngolina okulaga side wetulaga ojukira muno mu Uganda lwaki tebagenda mu dialogue twasindika abalwanyi abazeyi b'Ebama kati sawa zino ensi ezisinga zikyali mu Newton China zikyetegereza China yewa bya busuubuzi tagala nnyo China musuubuzi yali awagamba nze munaye muneetereza naye kati nejjukira bingi ebigenda okubeera affected kuba kati so wetugenda maaso ensi zirina okusalawo wezigwa buli president waali alina okusalawo naye tetuwerabira nti olutalo luno n'abakola ebyokulwanyisa bafunamu nera nga ani manufacturer w'ebyokulwanyisa mu nsi America kwali n'abalabye Abamerika abakola ezo akasente kajja kati waliwo private companies ezikola nga zisobola n'okuguza abezibola nazo weziri mu lutalo ezo nazo ziyoola nga zisapurayinga ngaabaguza tulinawo kino jukira bali eri mitala baguza pe tebakosa directly eri nga wano mu firing babana tulina wakapya abakola ennyonyi ezirwana abo nabo bayoola era abasinga it is western ne America tola America ye abefunza broko ye bonna bakola ebyo broko ye mujeka abayinza okwewagula
naye America abadde yaawo akyakoze eki akyakuttewo strategically yaawo alinawo nejjukira nti n'abalambuzi kibakubye Dubai kyawedde UAE kyawedde ebadde ebyobulambuzi nnyo ku tourism ng'ovudde ku oil mu UAE the Emirates yonna akibadde kiddako kubanga kibafunira sente obadde mulambuzi tourism bagikubye definitely kati waliwo ayingirayo okulambula essaawa zino teri ababadde bagenda e Saudi kuwumula ki bano bannaffe ono mu ggwanga eryayogera tulina companies labor recruitment companies ezibadde zitwala nga abaana almost buli lunaku ab'ebisa obukaya bagenze mu biyumba biki saawa zino tewali now that is unemployment to many those potential sports awona tewakolaki tewali so olutalo munnange gwe Trevor ayinza okulaba nga alaba firimu ya munno waki nti onyumirwa bunyumizi nga tebitambula manya owoza nga terunyuma bannaffe abatunda amasimu abo ku mutaasa abadde agenda nti simu osobola ogifunako bukadde bubiri kitundu bansuubula China mpita Dubai ate kati mulimu n'abagezigezi abatandikiddewo projectingirawo ogenda ogamba otalo tusobolere waliwo nti omugagga yaguze sukaali n'amuteeka mu sitoo oyo mugezi yategedde gweteeka maali mu sitoo akawunga stokinga kubanga America nayo yeesomye tayagala kuzikiza yamaze dde okwemalayo ewaka bamukuba bano ba democrats baani omuntu omuzenga musa abaana but all Americans entalo zonna zegenzeemu kuva ku za Vietnam, Iraq invasion, Afghanistan invasion, Beirut luddawa era ewaka abadde nga alina pressure naye nga tekimuloberayo kutuukiriza kyaba ayagala kati pressure y'ewaka yamanya ebaayo naye alina okutuukiriza kyakola ki kati ki ekiremesezza dialogue lwaki kuba nawulira baagala zaagaana dialogue ezaaliwo zaali zakwagala omusajja okumumeza amakiro facilities eziweesa aziweeyo bazikube bazisaanyeewo nga naye bazisaanyawo asigala defenses bano bagenda kujja bayita imperialism mu ggwanga lye kati waliwo ngeri gye zirina kubeera nga zikontinuwinga n'azibuukamu wazibuukamu Omuyisirayiri n'agamba sijja kulinda lwaki azibuuseemu watandikira ku nze nkya jjukira kuva eri gye nkugamba nti bayamadde nkuwa history bamulebolinga nga sataani omuto musajja anyigirawo n'asanyawo ezaine naye nga tusabe Katonda naye woba osobola sitokinga ku mmere sitokinga mpolampola tomanya ebintu bigenda kweyongera ebbeeyi kutandika ne wiiki ndowooza ng'ejja singa tebizikira kubanga tewaliwo sayini zonna ziraga nti no bagenda kulekerawo go ge mazima sagala kulimba tewali bongeramu bwongezi omanyi bayita okutta supreme leader w'ensi gwe Sarkozy batta supreme leader ye tekitegeeza kati abasajja bakambwe bakagwaze mu revenge mukambwe kuba nawuliddeko awo nti ate ono ow'Isirayiri baakubyewo kumpi simanyi oba ani yafudde nengamba kati biraga byazze mu revenge ono omupya gwe baataddeko basse taatawe mu gitaba kati kitegeeza tayinza bireka tasobola ate nga naye waliwo omusse yagendera ku bisago nkugambye kati kitegeeza revenge agenda kukuba buli base wamanyi weeri eyo ruutu gye yakugambye ey'amafuta eyo yagenda basooka kulozingewo abasaleko supply alyoka owulire embaga naye nawulidde America mbu oyagala kukola convoy egakimengayo emmeri ezireetera mu convoy zibali mu kubaawo kugaya basajja bagambye ba Hezbollah ne bali bagundi bonna bagambye mutayirizaawo ekiyita kuba wali ku Red Sea kuba kila kitu sajja bukambwe buli akbar Ahran gye kali ku Muno Watch episodes ziri 7 naye nnungi nnyo nnyini ddala ejja kuba ekuintroduction ku bimu ku biri mu lutalo lwa Iran ne America War Machine nako gye kali that is VJ Junior for you VJ Emijali VJ Jovan VJ Tom VJ Shaukan Dandi Sami Ivo VJ Uliyai Nayochi yakoze Behind Her Eyes kano kaseri kalungi ne Mati Sprim bufilimu obupya mu VJ Uliyo so subscribe with us ku mitwalo 3 egya Uganda kula films zenjogere nemba VJs ba Uganda bona ku applications kwe tuli ku masimu iOS ne Google Play Store mwabalina Android sakuma balina Android TVs wona Muno Watch ojja kubeera osobola kubeera nga ojja accessinga nga ogiraba chap banafa ba Beaver Organic gyali Dr. Richard Senjo be yajja akugamba ku mitwalo ku bulwadde bonna obukusumbuwa ssenyiga kifuba misujja sukali pressure magumba bakyala nsonga zammwe ez'omu kisenge nammwe abaami kyekimu eddagala alirina akuwa consultancy
nabeera nga akujjanjaba naba nga akusupervisinga paka wooterera ate mu kaseera akatono n'olwekyo ogendayo sides awo Emmengo ojja kubeera omufuna bulungi nnyo ku Ham Mukasa Road ekizimbe kya green ne white. Bannaffe aba Apple Studios nyongera okuba nga mbakujjukiza kuggwe omuyizi eyakamaliriza degree yo olina okubeera ng'oyongerako oba osomye eki oba osomye muki ojja kubeera oyongerako ne bannaffe bano na bonna abasoma ebintu ebya IT abasoma ebintu ebya media abasoma computer studies ez'ekika kyonna oyongerako ate bannaffe bano aba artificial intelligence aba Apple Studio embeera ejja kubeera etambulira ddala bulungi bakubire ku namba 0772 66 30 18 0772 66 30 18 abasembayo be bannaffe bano aba Job Giant nakugamba nti ye network omutimbagano ogugatta abanoonya emirimu n'abalina emirimu era nga mu kaseera kano tulina bannaffe aba Green Wheels company eyo yeetaaga HR manager human resource manager ne admin associate ng'olina bachelor's degree mu human resource management olina emyaka 2 experience mu nsonga ezo excellent knowledge mu Uganda Labour Laws sako n'ebirala weereza applying owereze CV yo ku hr@jobgiant.net oba gende ku www.jobgiant.net kati abo balina mirimu batusaba abantu bagikola luli twalina bannaffe aba Jubilee Insurance n'abalala so gendako gwagulina teekayo gwagunoonya gendayo embeera ejja kubeera etambula bulungi be bannaffe aba Job Giant certificate diploma degree PhD sako ne masters bano be bakuyamba mu ggwanga erya Uganda mu East Africa saako n'ebweru w'eggwanga omusajja ono mu Tanzania eyaguze yatuukidde wano nga yeetaaga omukozi w'essaawa omwenda ku NTV era mujja kuteekayo ebintu byammwe so kuba ku namba y'essimu obeere nga ofuna ebisingawo kanji kusomere wano chap namba y'essimu eri 0 kanjirabe wano eri 0749 052 000 0749 052 000 bebannaffe abo aba Job Giant. Alright, so bwe tubadde tetugenda kusukkawo baganda bange nsaba tukome wano olwaleero tulabagane next time.